نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبعد تبارك الله سبحانه وتعالى tunsaba Allah asiime bye tukola tunywereza ku busiraamu buno bakusalira ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era biidhnillah tugenda kulabayo ensobi nga 5 ensobi esookera ddala ensobi ezikolebwa mu Ramadhaani abazadde okuvumirira abaana abawala ababa basiiba mbu bakyali bato ekyo munkarun adhim ekyo kitamirwa ddala baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala era seka wano yagambemu ku nsobi be bantu abamu okuvumirira abawala baabwe ababa bagamba nti okusiiba nga baagala okusiiba bwe bakyali bato olumu omuwala ayinza okuba yatuuka dda mu myaka egy'okusuulumba amakulu egy'okwekoona akagere kubanga aba avunaanyizibwako amateeka g'obusiraamu wabula abantu ekyo bakimugaana ekintu ekyo si kituufu biidhinillah tukitereeza abazadde kale bwe tulabanga eyatuuka amangu biidhinillah tumulwanirire abeere nga atuukiriza ensonga eyo biidhinillahi tabaraka wa taala nga tulabanga omubiri gwe omunafu atasobola kugumira njala tumumanyize mpola mpola insha Allah. Ensonga endala okulowooza nti bw'olya nga tugendereddemu mbu oba osiibulukuse biidhinillah ensonga eyo yo twagiraba insha Allah. Endala abakyala okulowooza nti okwesiga ina ezo zonna twaziraba. Ensonga biidhinillah musonyiwemu ensonga esooka abakyala abamu okufuna enkenyera ku kkomba kunva. Okkomba kunva biidhinillahi tabaraka wa taala tekirina buzibu bwonna omukyala akkirizibwa okkomba kunva era nga basheekhe wano we baatugamba mu fatuwa yaabwe nti oba omukyala akkirizibwa okkomba kunva n'amala n'awanda oba n'akijja mu kamwa ke biidhinillah naye nga akkirizibwa okusiiba kwe kuba kutuufu. Ensobi esooka gye tulabye olwaleero tolina buzibu bwonna omukyala afumba okkomba kunva n'omala n'owanda biidhinillahi tabaraka wa taala. Ekyokubiri abasiraamu abamu obutamanya bisiibulula biidhinillah kati ebisiibulula mu siraamu tula wansi buli kimu kibuuze eyo nayo nsobi. Ebisiibulula byonna olina obbimanya insha Allahu tabaraka wa taala. Olina obbimanya al-mufsidat as-saim min Ramadan mubtilatan ebitta ebikendeeza okusiibwa olina okuba nga obimanyi era genda obinoonyeeko nga woonoonya ebirala byonna biidhinillah. Emisomo egyo mingi baseeka nga bajja batubuulira ebitta okusiiba bingi biidhinillahi tabaraka wa taala n'ebikukendeeza kubanga waliwo ebikukendeeza webigenda bikendeeza ne kuyitirira ne kutuuka ku kufa biidhinillahi tabaraka wa taala. Ensonga ey'okusatu gye tugenda okulaba abasiraamu abamu okulowooza nti okusenya kusiibulula ekyo si kituufu biidhinillahi tabaraka wa taala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba وهذا خطأ وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن شك على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. singa tekwali kalubiriza abantu ba kibiina kyange nandi balagidde okusenya buli lwe basaala. Bukhari yerimu Bukhari rahimahullah. ولن يخص النبي صلى الله عليه وسلم صائما غيره. وقال الشيخ ابن عثيمين لا يفطر الصائم بالسواك بل هو له سنة ولغير في كل وقت في أول نهار وآخرها. إلى الشيخ عثيمين يقام sunno omusiibi okusenya tebadwa Allah subhanahu wa ta'ala tobeeraawo n'onyirira abantu akamwa ng'oganya okusenya mbu omusiibi tasenya asimanya akawo ka misiki oba okutte bubi. Ensobi endala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala obutaaziina okuggyako nga ekizikiza kimaze okukwatira ddala. Eyo si ntegeera yaffe, eyo ntegeera y'abashi'a eyo si yaffe. Biidhinillah obudde busobola okutuuka ng'eyo wantu wakyatangaala. Inshallah ekyo tukyegendereze nnyo. Kasita tukakasa nti gugudde tegugwa na kujja kwa kizikiza wabula gusobola okugwa mu ngu ez'enjawulo biidhinillahi tabaraka wa taala. Eyo nayo nsobi ddala inshallah tabaraka wa taala. Biidhinillah katumalirize n'ensobi zino 2 inshallah subhanahu wa taala. Ensobi endala abasiibi abamu okulagajjalira okusabira ababa basiibuludde bannange era nze bulijjo era abantu mbagamba
basabira abantu ababa basiibuludde abantu abafuddeyo ne bagula ebintu wallahi abantu abo baba banjawulo baba bankizo bannaye tusabirenga abantu ababa basiibuludde abantu kulwaki nabbi sallallahu alayhi wasallam yaqul Allahumma tu'im man at'amana waski man sakana nabbi ya buli we yalyanga ekijjulo ekyo yayigiriza abantu Allahumma tu'im man ta'amana ay Allah lisa abatulisiza waski man sakana onywesa abatunyweseza waliwo n'endala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ng'osiibulukikidde mu maka g'omuntu n'ogamba iftaru indakum as-sa'imun wa akala at-ta'ama ma'a al-abrar وتنزلت عليكم الملائكة صحيح الجامع الصغير بيبينا بلغا افترقكم عند الصائمون وأقلت طعامكم مع الأبرار ونزلت عليكم الملائكة تريد مريم افتر عندكم الصائمون تسيبرك كده ونو موابت ودي بسوء وأقلت طعامكم نتولي مريم والأبرار nyonjo je mutekedde wanazalat alaykumul malaikatu saballahu basiziz malaika edduweze za nabi sallallahu alayhi wasallam berango ozisabira banno biidhnillahi tabaraka wa taala banno baberenga bafuna inshallah tabaraka wa taala nsobye sembayo biidhnillah munsonyo okukawanvuya okulowooza nti kikyamu abafumbo okulabagana mu Ramadhaani ekiro eyo entegera nno abantu bakyagirina wallahi nasanze n'omusiraamu nga mulaba mujjumbize mukyala wallahi nga amanyi tekiriyo Allahu akbar walillahi alhamdu Allah yatukkiriza okulabagana ne bakyala baffe eyo aya namba amma fi laylati fahalal omukyalo wa halali era ya Sheikh wagama wa min akhtaa عقيدة البعض التحريم مشروعة النساء في ليلة رمضان وهذا خطأ إنه نسوبي أبانتو كروزا أنتنو إيشيرو ملامانزاني تيركو رابغانا لا ملابغانا الله يتغامب أهل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن uhilla lakum babakirizidwa lailata siyam kuchiro cha mmwe kyokusuyira rafatha ila nisaikum mugenderi bakyala bammwe hunna libasul lakum echo kyambalo kyammwe antum libasul lahunna namwe muli kyambalo kyabwe wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin tujakulabya ensobi endala